Buterevu oli ku John K Media ne Alafu Updates tubanirizaako yonna gye musinza okubanga mutulaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ze John K Uganda ne Alafu tuwali tugamba nga twogera ku nsonga nnyingi nnyo, naye major tugenda kufocusinga ku show eyakaggwa ey'omukulu Gavin MC nga celebrating emyaka 10 yabadde Walerimu Oko. Performance zabadde nnyingi ezabaddewo, waliwo abasanyusiza, waliwo abanyiziza abantu. Ng'ona Alafu bw'omumanyi akw'ebiseera ebisinga ajeesera n'asavuwaza n'omugambo takyawaata atema muteme. Sooka babuuzeeko oyiseewo ne bantu bo, nange nyina abantu bange saba bangulidde tiketi benyagala. Kale nozaaba bo bawedde. Nze nyagala okwebazaako Honorable Woman Angoli MP2B owa Mbale City Northern Division Local Breed, former RDC. Mumulabiranga ddala mu kalulu ka 2026 omubiri ku nya Desemba agenda kola ki, agenda yiwawo. Leero yansuubiza akasimu sinakindi video eno ejjanagenda ofuluma ngonsi yakozeeko. Then nyaga okwebaza manager Roni era nga ye ndoza akolanga PS we owa Nangoli. Team Nmark tickets 20 eza 4th December kiri confirmed over. Era Team Nmark yonna gye muli mujenga nya December ate yasazeewo. Sigwe nga totirira nawe wetala. So by the Nmark agenda akola naye concert mugo mukaaga gwa mukaaga omwaka ogujja naye tana confirminga kifo. So olaba Nmark bamasaba kamba bolereko ebintu byose kuganikako ku performance ya Nmark yayimbye ku show ya Gavin nuga yayimba nani misolugisu nolozo balulimi kyolu era ne bwe twali ku Elgon Festival yo era mu bayimbi be wawana oyo ne DJ Nasa. Nmark alinya ku stage mwana kina kikyowulira okitegera agayira ine ebiyimba mwana okimanyi wanaona we twaliwo ku bantu bona abayimba ye muyimbi eke yali ayimba nitekwata ne ka video by the way olaka gwe twaka posting aneze nakatika ku TikTok. Ye muyimbi eka gwe twakwatako video kubanga ayimba ebinyuma okitegera kubanga ayimba ebinyuma. Nmark yayimba ate ajja ku stage ng'alinga muyimbi ng'ayamba dali smart man kasente weekali. Nmark alina akasente naawe era wabone Nmark omanyi kinyaga Nmark lwe mukola video bwe nalanga mwogeddeko ekirungi yeeyisanga aba celebrity akubuuza sebo ereeta mannya ki nze tanaba kunjo kyayo naye ekirungi tiimu ye yagambye egenda gula tiketi 20 twalaga abiri soka byawo bolise ekitegeera everything was fine. Then omuyimbi omulala ku show ya Gavin ndabe yali Umaru Easy namulaba wamuwana wagamba mbu kabitegeera ate dansa kali wayeri nga katudde bwe kati agamba kali katudde mu VIP ekagamba koiza lino ogenda kula chengono kula stage ngamba koiza nzenyize mama kali nya ku stage bukasi buje eche buli mwekyama buli mwekyama bukazo obutono kyama kyenyini walonekano nimala nkukwatako bwe namaliza kuba ngambo nako kagana kuba ate nga kamanyi n'okuzina kabeera simaati kawanvu kalungi era baba kati abawala twali awo omugwere yajja amanyi muze Umaru Easy nali nyibiddayo emabegaawo najja nangamba sebo mukoiza mubire palisa nzizire kubona iwe ngoyimba njoze kulaba nti ni Umaru Easy nga yenze ni mutwale wa Umaru Easy nga onosigo gamba ati mwana mufana nambade manyi gwe Umaru Easy okitegere abantu bafana nyani Umaru Easy ekirungi kya Umaru Easy nti muyimbi bwaba ayimba akozesa languages nga 4 atekamu Olugisu n'atekamu Oluganda, Olugwere n'Olusoga.
Okimanyi Uma Luizi Ssebo musajja musoga. Kalina strategy ako kagaye kamanyi. Naye ng'ate ekintu kye naaga ku Uma Luizi Jonike yalinnya ku stage n'akuba ennyimba zaali ezi. Biri. Ate gwe kiwali oyagala. Kye nali njagala. Okitegeera. Tulaga bano abayimbi abajja ne batufiirako bufiizi. Abantu abakubona abantu abimba lunaku lwolwo kwabako ni Shan Jewels yajja n'ayimba. Shan Jo. Papalova yayimba. Enimaka yayimba. Dola de Don. Kidola kyakuba kinyenya amabina. Mwambu mulina bamasaba omwoyo guzina gugana ensongoli. Isongoli. Yes egundi ya kyayimbira Mbalirozi. Kyaja ne kiyimba ekyo kigayi. Nakyagala in fact performance yakyo yali sodo. Kati ekintu kyesinkagana ku performances ze abantu bosizana kiri kiti. Buli mwimbi yajjanga okuyimba. Okuyimba ennyimba ezinyuma n'oziyita n'oyimba ebitanyuma okitegeera mwana. Shani Jo yali mulungi. Shani Jo singa njagala message nenje Shani Jo alina ennyimba ezinyuma. Alina lwe oluyimba lwe bayita mukasi ubonako bubonuusire kwa Mary. Oshegera actually Shani Jo ne bajja kusegi n'akuba bulungi n'abakuba luyimba olulokaloka n'agenda. Okitegera omanyi abayimbi olaba bantu bangi nnyo bayimba naye nga takubanga hit ne kano n'akuyamba n'okuba hit ne bw'okuba ng'oluyimba olukaloka n'ogenda. Shani Jo yayimba n'ayimba ennyimba 2, 3, 4, 5. Waliwo n'olupya lw'alina. Tukikola ekyo. Ebikola nga show yo. Okitegeera. N'okakasa. Ne bw'oba owerekeddeko muntu. Papalova yajja. Papalova yanyimbira n'ekiyimba mwana. Simanyo bakuyite best friend, kuyite mayiga, bakuyite dali. Okitegeera. Amanyi n'oyimba ennyimba z'omukwano. Amanyi naawe. Naye bagamba ennyimba zonna z'abeera ayimba zibeera z'abe abakazi ku lyalo kyebwe. Yakuba ekiyimba n'amaana akola ki? Yakuba ekiyimba naye n'akuba Sonya Busonyi. Sonya. Ne luli eri nakulya nalyako. Shamira nalyako. Okitegeera. Yakuba ennyimba ezi n'avaawo n'agenda. So ba artist bangi beefuula abaza okulunkinga ennyimba zaabwe. Okitegeera. Kati ssaawa nga 11 ogenda ku status oteeka embu waliwo omuyimbi yayimbye ng'owa success card. Gwe walaba ki? Anti nali neebuuza muyimbi kyoyo gwogezaako okuyisaamu eggaali bw'otyo. Yali ani? Nateekayo just abakitegeera bakola ki? Bakitegeera. Kati so abo bonabona nga bamaze oyimba omuyimbi wa Bugisu akwatidde flaga n'ajja n'ayimba n'akiggalawo. Titus Vibes yayingira ku stage saawa zaalinganga nga 8 n'akuba. Yalwawo tuukamu kubanga yali kuzigundi kuza awards. By the way Titus Vibes ne Nofia bali baba nominatinze n'ekyo mukisa omubi tetwalesa award eyo. Baba nominated for awards era bali presentinze Nofia UG then Titus Vibes. Kyabadde kirungi mwana at least bageza abapulezinga ki bayagonda. Naye award ebekujja mu Mukama Katonda. Award ebekujja muno nga kampu eri egireese. Kati zinayogerako ne manager Ivan. Kati ate mwana ate oba obitadde mu firingi. Ate nga twali wano nga twali tuwagira tutugamba nti award ejeeyo ku lwaffe lwa Mbale ku lwa Bugisu. Yenna oba Nofia oba Titus. Ne singa si Nofia ati lwapyagana. Kati badde ndi kunyumiza. Kati so omusajja yali eyo yalwawo nk'okujja najja bwe yajja n'aperforminga. Kati yamala performinga ne tujjako kaawo tugenda kuwa bweru yampa by the way ka drop k'ekivulu kyange era Titus nyagala okwebaza. Yampa drop nga nya December n'obufaananyi wali wonna nampa ne tubuteekayo. Ajja kuyimbira takuwa drop ajja kuyimbira opromotinze abayimbi abo bonna Titus Vibes okuba ennyimba ze ku radio. Nzikuba ajja kuyimbira akuwa sente.
Tampa ajja kuyimbira kyanyiza okusasula kati olaba bino ebintu tukyategeka olaba Titus yali alina okunyimbiranganya naye olw'ensonga alina ekivulu nga 7 okitegeera ate mu kifo kyekimu kati osobola kujja n'oyimbanganya ate nga ne 7 naye nga ye okubaawo ajja abaawo era yagambye abawagizi be ko olwe tugenda otegeera timu ki gy'awagira awagira mani oba awagira Arsenal kati olaba onaku nga 7 sembera bulungi microphone olaba nga 7 ndi mu kugamba kino n'abagenda okuyimba eri ku museum bagenda kuvaayo saawa 5 bagende ku Touch Gardens nabo banyumire pati andi bayinza ogenda nga tugeze nga bagenze nga baagala kulaba nga ku FIFA America kini mu kugamba waliwo ate enkampu yeri bagambye mbw ate abo ba FIFA America ne Fefe Busi ne Vinga bayinza okumaliza nga nabo bagenze ku museum bakoleyo ki ku museum gwe boolaba ugambe olaba headlining artist agenda okuyimba ku museum bayise awezi ajja kumaliza nga aze n'okulaba abayimbi naye kati nyaga nkuwulire era ebyo olina wali komedi gy'ovudde n'ogamba musimanya mbwe kyekivulu kya Titus kiyinza obutabaayo nze nina budropu bwe nalabyekoko obwa 7 December nalabyeko drop ya Eddie Kenzo abantu abasinga balooza nti ekivulu kiyinza obutabaayo naye kakodyo gwenga Eddie Kenzo gwani Titus yakuwadde drop teyagimpadde nenze nagirabyeko ati ngamba gwenga bwe yakukoledde mission agenda kujewaine naye nga ajabaayo anti nenga agenda kuyimba anti nkuwulidde ensonga lwaki tasobola kuyimba very good kuba just mission ya Eddie Kenzo kiveeko ekyo andi drop gyeziri kati nyaga nkubuulire kati John ke kakugambe akakodyo we kali bagendagera nga bula wiiki ng'emu batandike bate kubanga wawulira luli bwe twalina Enkunda yagamba eyo kampu yeeyo ku kyabayimbi ereete kirala bwe baleeta omuyimbi e Kampala ye wakirika jagende Kenya oba Tanzania era kano tuli kubabbirako Joseph Nkunda Easter 95 tebagadde mu kategeeri kampu ya Titus nemala ekola ensobi neteekako omuyimbi okuva e Kampala omu ye agenda Kenya mutiriko zagambye ndi kuleeta Rayvanny kasaba teekako we Kampala ogu agenda Tanzania kuleeta Rayvanny kasaba ongerako okubiri ogu Diamond Platnumz kati andi kyendi kugamba kati bana ba Titus nabo bakategedde kati ensonga lwaki tebali kulaga nti ani ajja nekusaawe olusembayo nti bali kuleeta Kenzo ne bananga onako olusembayo nga 6 nti baleeta Kenzo agambye ndi kuleeta Rayvanny ku lunaku olwennyini omusajja alina sente negwe Nkunda alina sente era lwa baŋŋambye John ekikule singa wasalawo n'ojja ewankunda sente wandibadde olya buli eyangadde nga onaabiramu bunaabizi bakulete ebikyapati byo okwagane nabyo so performance yali nungi nnyo sooka oyogere engeri abaana gye basooka okwambalamuko engeri Nkunda gye yayambazaamu abaana abagundi kimanyiga Nkunda amanyi yali ya Gavin headlining artist yali ani Titus Vibes ngenda okutuukamu ate ndaba rising with this buli wotunula nembuuza kiki ati Nkunda manager wa Eastern 95 yayambaza ba waitresses bona nagamba omusajja ono amanyi marketing ne bomanyi taba kukola kintu ekyo abawagizi yali agenda okuluzinga ko olunaku kuba mission zaali badde za muntu ogu Titus kati yene yenyigawo kati mu kusooka kyasooka ne kikwatayo nga Titus ye buli manyanga Eastern 95 kati sooka osembera n'okubuulire waloke bagamba mbu Titus bwe yajja ku stage n'aperforminga kino Omar Luizi yakyogera mbu yalina we yali ali mbu Titus yatuuka ekiseera n'awamba show mbu abaali bambadde obwo t-shirt ne babukwata ne babukweka wansi w'entebe obulala ne babuteeka mu firiji bwaga results nga tebukyalabikako wakiwulirako yennyini yakyogera n'agayo abaddewo ng'alaba mbu babukweka njagala ino message genje eri Omar Easy ye muyimbi Omar Easy gwe oli muyimbi
ebintu byokulaga side n'okuteekawo embeera mu zono simwagala birekerefe andi yali Team Titus naffe tulina batiimu Esther weebali obalako bateekawo embeera bagiteekawo sebo Rex yateekawo mbeera ki Rex ali tiimu Nofia ali tiimu Esther omunako ng'ateekawo embeera Umaru Easy Nofia z'okulangako ku Titus oba Inspector G Umaru Easy akole bw'ati yabeere muyimbi alinde lunaku kukola ki kuyimba okitegeera yalinde lunaku kuyimba tateekawo mbeera ye muyimbi tulina waliwo abawagizi abagenda okubeera wa Eastern 5 nga baagala nnyo Umaru Easy okitegeera kati bw'ayinsalutinga sayidi eno n'abawagizi abaagala oli aba akola ki aba banyiiza bakola ka video ate nkubulireko Umaru Easy munene okusinga Titus Vibes Umaru Easy tutegeke show Umaru Easy nteeka wano Umaru Easy ne Titus Vibes wano tugitegeke goleta ba Umaru Easy nze neta aba Titus tugikole Titus naawe ate ekizibu alapa ati naawe ate bw'otandika okubeera nga bw'oyima bubi otama kati Titus yampa obubaka mbukuleetere yaŋŋamba musajja w'oyo kiki afa ki nange naŋŋamba togenda kusuubirayo komenti yonna ng'akuddamu togenda kusuubirayo vidiyo yonna ng'akuddamu naŋŋamba nti ŋŋambira oyo Arafat bwaba kituufu nga music gwennyimba tamwagala nti wemanga music gwennyimba tamwagala amuleke tanjagala naye tolemezaamu nnyo nnyo era tozigenda suubira ekigambo n'eki ng'akuddamu Jonike kuva tukola videos wano lero naligambeko nti njagala Titus anzirimu gwe sooka ontunuulire nze nga bw'ondaba njagala Titus anziremu gwe nga bw'ondaba neetaaga nziremu neetaaga response ye simanyi ye bw'agikola era ekyengatako simanyi awo naye kati nze bwatu kati muzaayo message mugambe naye tayagala omuddemu tayagala video tayagala kitegedde naye yambuuza ofaaki naye nfaaki naye yalaba ki andi alaba buli kaseera kumufiirako kati dayo mugambe kati yo kankugambe ensonga dayo mugambe nti abantu bootekako okumuvuma okitegeeza alina basindika okumuvuma nti yara kati bw'aba aliplayinga bw'osindika okola ki okumuvuma aba taliplayinga gwe simple kyekyo kiwedde ndiplayinga abantu banvuma leero bateekako ne banvuma abo okitegeera kugambe nti bw'aba aliplayinga oba aba taliplayinga gwe ekyo kiwedde so nga 29 tugenda kuya ne Rex n'emputi simeteriyo nga 29 tuli ku Embassy Lounge ne Bonga concert Titus Vibes Titus Vibes buli wamu golo sorry ona asula alota Titus Vibes buli Lexi omumasije omuyimbi alina ennyimba nga atanga zona hit kati gwe manager wa Lexi Lesmos jenfuna abantu bagamba ate munababeera nnyo okugulawo temunateekawo nnyo mbeera temunalanga nnyo kyekimu ne aba Titus bagamba ne Titus naye tanateekawo nnyo mbeera kulanga nsonyi omuwala olimide omuwala aba Titus shot eriyo asegere ebyo bibuuzibuuzi ateekako ddyo naye gwe mwana abantu baagala Titus ebyaddala abantu baagala Titus olaba anti olaba eri ewa MT ani gundi ani muyimbi wange ono abeera smart ani Animak bantu baagala Animak naye gwe Titus yakuba okwo abantu bonna abatandika okyamuka naye abaani yatandika ebibuuzibuuzi baba rising bakweka obugundi bakweka obutishat wansi wa firiji abantu bayize embeera zo batandise okusala omugambo tebakyakusala bawaatamuwaate yangala otumirako kadaama waliwo omwana ali ebweru
yanyumira eyo comment eyo mbonagamba Arafat amanyi ekigambo tosala kisalo watakiwate kamusanyusa nakati akyakakola ki akyakatenda Vijay Junior Janga ku Friday eno Friday eno manager Benja anti twali wano netukola ne interview agamba kuno ngena interview nze ticket nagifunye dda nagifunye dda omanyi last time we complaining yatuleta film ya luzungu film yali ya luzungu tulimo kugitegeera tulaba ebintu tulaba just bifaananyi tetutegeera kigenda mu maaso so this time round akyusire mwalumira ati kambaletere Vijay Junior agibakolera awo nga mumulabako agembe mwagenda kola videos 2 manya film 2 nize mugambye atwetere kali aka 18 and above kitegedde obuntu ngobo nze bwenjagala nawude emanga oyo Benja ngamba mwe naku zino mu Vijay Junior mbu yakula mbu bitakyabikola neŋŋamba ataawe twamwagali ate wayagala ova era mwesunga nnyo naye nja kumusaba alina okumpa akalango akwekizibwa amaanyi ayinza okunvumira abaaseno ne batajja bw'anaavuma abaaseno temunyiiga ajja kubeera Junior ye nga ye naye nze mujje mumpagire nanya December tuli mu Elgon Museum era nga Vijay Junior waali ku Friday eno tuli mu Elgon Museum nze ticket nagifunye dda kati mbula ya Sharp Kid ne ya Bonga concert nze nkunga abagizi b'amanyi fenna Bazaaka Bashema Brian Johnny Cole Senior basike so Johnny Cole olunaku fenna nagamunoonya akampe drop tugende ku museum era Zaaka Brian tugulete boy yaffe wali eri tutuule ku mwanjo anti abatebo mumanyi mugende twabagenda tula mukasiisira kali akabe executive totukweka we ku mwanjo gwe totukweka fere katutuule wamu bwekikole tebo zibeeremu nabo butebe bakole ki babeeremu awo wenyini awo tutuule omwo bwe tutyo kitegedde tetwagala kutuula nti bano babeere eno twagala kutuula wamu akasiisira tukafule stage kakabeere stage n'ababaka ground bwe batyo bonna babeere eno yesu tubawe tebo nga bali wano mu maaso tebo zeetoolole bwe ziti abaagala obutebe bubeere ng'omwo mwenyini omwo omanyi okusimba kasooli mu bijanja enduulu ekwate